Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digital. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Buterevu mwasuze mutya abatulaba enkya y'olunaku olwaleero ennaku z'omwezi ziri 11 omwezi tuli mu gwa December oba ogwa 12 omwaka 2023 mwebale kubanga mutwekumiddeko okuva wotubeerako okuva Friday wedde mbadde mwe ne ku Saturday mwebale paka essaawa zino. Thank you so much for tuning in. Amanya Edgar Matthew Karuhanga okubanga mbaweereza ku dakika zino 10 ezakayita ku ssaawa 2 ez'okumakya. Amawulire tulina mangi era nga mukimanyi buli lunaku olwa Monday tubeera n'omwami Moses Bigirwa okuva mu kibiina ekya National Unity Platform era agenda kubanga atwegattako tunyumyemu ensonga paka ku ssaawa 4 ez'akalasamayanzi. Amawulire tulina mangi nnyo era munzikirize tugatandike kuba akadde ndaba katutwala kantindiggwa. Atandikire ku wali mu Parliament sabbiiti ewedde Parliament yayisa supplementary budget oba budget endala gye baleese secondary after the reading of the first budget bamaze dde okubanga bagiyisa. Budget eno government yadde esaba Parliament okubanga efuna ensimbi ezikunukkiriza mu trillions 3.5 oba ozibalidde endoza mu nsimbi ez'omuzungu ebeeranga biliyoni namba eya dola kwegamba sente nyingi. Naye Parliament yamaze dde okubanga eziyisa era zino sente zigenda kuba zikola ku bintu ebyenjawulo. Ndoza State House yadde etakako ku sente amagye ne aspects oba n'ebitongole ebirala ebya government bigenda kubanga biwangula mu budget eno. Bantu bangi bagitunuulidde nga omwonoonero oba enkola ey'okwonoona ensimbi za gavumenti oba ensimbi z'omuwi w'omusolo era bannayuganda abasinga ekintu kino tebannalaba kubanga bakikkiriza. Ensonga eriwo kubanga ndoza myezi ng'etaano mabega gavumenti yamaliriza okubanga eyisa budget ey'omwaka guno gwennyini era twayisa budget ya ndoza trillions 52.7 mu obuwumbi 7. Ensimbi ezo nnyingi nnyo naye
wayisewo emyezi ndowooza kati giri ena gyokka etaano tubadde tutuyisa budget endala abantu abasinga balaba kino nga gavumenti egezaako okubanga eyonoona ensimbi z'omuwi w'omusolo tujja kuba tubuuza ku mwami Bigirwa atubuulire ye kikyalowooza ku nsonga eno yennyini nga tuvuddeko kaawo okukola enguudo za Kampala ne mu ggwanga kikyagenda mu maaso jjukira tulina NAM Summit egenda okuba nga taking place omwaka ogujja wano mu Kampala Uganda era gavumenti n'abamu ku bakulembera ndowooza KCCA yennyini eyo bakoze buli kimu kye basobola okuba nga abatereza Kampala okuba nga alabikako bulungi mu eyo ndowooza abantu bangi abali affected ekisooka business z'abantu ezimu bazijje ku makubo naye ate n'enguudo amakubo bagenzi bagatereza naddala wano mu Central Business District ya Kampala amakubo mangi era wogenda ku makubo ndowooza nga Gaba Road osobola okulaba enkola ezigenda mu maaso awo wogendako ku side za Northern Bypass waliyo ndowooza bali mu kukolawo mpola mpola wogenda side z'ekireke eyo kwegamba Kampala buli omu wuyita bagezaako kubanga bamutereza naye kino ate kiri affected by enkuba egenda mu maaso ng'etonnya ensangi zino jjukira okuva ndowooza mwezi gubadde gwa mwenda paka kati enkuba ebadde efudde emba nga terekeraawo tubadde mu mbeera ya kinyikagobe so mu mbeera eyo yennyini gyetwogeramu enguudo zino wadde bazitereza ate floods zeeyongedde okuba nga zoonoona enguudo ez'enjawulo jjukira enkuba weetonnya mu Kampala oba tolina nawe osobola kuyita kubanga amazzi gasalako makubo agawera oba makubo mangi mu mbeera eyo so abatunuliza ensonga zino bagambye nti gavumenti ekole kyamaanyi okubanga ndowooza this time round bakola enguudo eziri durable oba enguudo engumu ddala mu mbeera eyo ate n'ekirala drainage system eya Kampala naye ekyalinamu obuzibu oba emyalo egitambuza mukoka n'amazzi ng'enkuba etonnye kikyali kizibu ddala emyalo egimu ekisooka mifunda emirala gyazibikira dda ate waliwo n'ebifo ebitalina myala ekyalibadde kiyambako ndowooza zentobazi eziyamba okufilteringa amazzi agagenda mu Lake Victoria oba mu Lake Victoria basically entobazi zino ate n'abantu bazizimbyemu kwegamba n'amazzi tegakyalina sengejjero mwe gasobola kubanga gayita okubanga enguudo zaffe zisobola okubanga teziri flooded oba tusobola okubanga tulwanyisa kino ekizibu kya flooding mu mbeera eyo yennyini so z'enguudo zikyagenda maaso bazikola mu mbeera eyo President Museveni ndowooza mujjukira ndowooza sabiti nga 2 emabega yasobola okujja n'akebera ku nguudo ez'enjawulo okulaba ku quality ate ne progress wegenda maaso ku nguudo ezo zennyini bwe tuvaako kaawo era nga tukyayogera ku nsonga y'amataba oba floods ezigenda maaso wali amataba agasazeeko district y'e Masindi era ogendera ddala paka mu district y'e Hoima enguudo ndowooza nnyingi eziwerako eyo oluvannyuma lw'enkuba okubanga etonnya sabbiiti eno yonna waliwo enguudo eziri mu kubooga naddala mu district y'e Masindi enguudo ndowooza 5 baziripootinze enkyayonaku olwaleero okubanga zasaliddwako amazzi mu mbeera eyo kwegamba ekizibu kya flooding tekiri mu Kampala wokka infact twawuliddeko n'amawulire agalaga nti ne Hoima eyo waliyo mu mbeera ya enguudo ezamaze dda okubanga zisala oba waliwo emigga egyasaze ne giremesa enguudo ez'enjawulo okubanga zisobola okusaabaza abantu mu district y'e Hoima ne district y'e Masindi guno si gwe gusoose nkugambye mu district ez'enjawulo enkuba weetonnya ndowooza mumanyi wali e Kasese ekitera obeerayo oluvannyuma mwamba waabooga kwegamba size zokka ekizibu tukyalina kingi naddala ekizibu ky'enguudo ne amazzi gano ndowooza abategeerera abadesigning ekibuga kyaffe ate n'aba KCCA abali responsible okukola drainage systems n'ebintu ebityo ndowooza tuba tukola plan y'enguudo zino tulina okuba nga tuteekamu at least aka benefit of doubt nti enkuba weba etonye enguudo zino zisobola kuba nga zibeerawo zikyajjukira mu mwaka guno gwennyini era ne Katonga Bridge wali enkuba yatonnya olutindo olondooza mujjukira ebyaliwo era tebasobola kubanga balukozesa ndowooza n'essaawa zino heavy trucks tezisobola kubanga ziyita ku Katonga Bridge mu mbeera eyo yennyini so nga tulowooza ku nsonga eno ey'amakubo era tugirowoozeeko nga tulowooza wamu n'ensonga ya enkuba efudemba ensangi zino zekyensitera okubuuza abantu nti enkuba weetonnyera emyaka ennaku nga 3 nga tesirikamu tuba tugenda kuddawa naddala Kampala kuba olaba etonnyera essaawa emu n'olaba ekizibu nga kyetoolodde Kampala yonna nga tuvuddeko kaawo ekirwadde kya kalusu kikyatawaanya ente mu district ey'Eryantonde
ekirwadde ky'akalusu mu luzungu kye bayita foot and mouth disease era ente zeeyo tebagenda kubanga bazikiriza kubanga zitambula era n'ennyama yazo ndooza bamaze dda okubanga bagigaana era abamu ku abo ababeera mu disitulikiti eyo balaze obutali bumativu bwabwe kubanga tebagenda kubanga basobola kweriira kanyama ku sabbiiti eno ku ssekukkulu eno eri mu kujja eri mu kubindabinda sabbiiti ndooza 2 tube nga tugenda nga tunyumirwa ssekukkulu mu mbeera eyo yennyini naye abeeryantonde bo ndooza beetaaga buyambi naddala gavumenti webesobola okubanga etunula mu nsonga zaabwe ente ndooza 2 zezaakakwatibwa ekirwadde kino ekya foot and mouth disease ate nga tukyaliira mu region y'e Masaka eyo waliwo ekirwadde kya anthrax era nakyo kibadde kigenda maaso nga kitawanya ente mu disitulikiti y'ekyotera kumpi ne Masaka awo ekirwadde kino ekya anthrax nakyo kiaffectinze ente zeeyo era ndooza nabo bali mu kubanga ndooza bateekawo omuggalo ogw'ente kubanga tesobola kubanga zitambula mu disitulikiti okuva mu emu kugenda mu disitulikiti endala so kirwadde kino ekyakalusu foot and mouth disease n'ekirwadde kya anthrax kyatawanya ente z'omu disitulikiti eyo ey'eryantonde nga tuvuddeko kaawo era nga tukyali mu disitulikiti y'e Masaka poliisi yeyo emaze okubanga ekakasa nti bagenda kukola buli kimu kye basobola okubanga bakuuma abantu beeyo n'ebyabwe naddala mu mbeera eno eya ssekukkulu wa festive season gye tulimu kino nno kivudde ku insecurity egenda mu maaso mu disitulikiti y'e Masaka oluvannyuma lw'omuntu omu okuttibwa ndooza olunaku lwabadde lweggulo ekyekikaseza olunaku lweggulo omuntu omu yattiddwa mu disitulikiti y'Ennyendo Mukungwe mu Masaka City waliwo omwami eyattiddwa eyo ate nguno nno si gwe mulundi ogusoose nga abantu battibwa mu disitulikiti ya Greater Masaka ndooza mujjize mwewulira omwaka guno gwennyini nga waliwo insecurity badde egenda maaso abantu bakubibwa alala battemebwa mu mbeera eyo mu disitulikiti ey'e Masaka so poliisi yeyo ekakasizza abantu b'e Masaka oba bannamasaka nti bali safe and sound era bagenda kubanga babakuuma n'ebintu byabwe nga bayita mu festive season eno gye tugenda okubanga tutandika mu maaso awo wennyini so ab'e Masaka bo basabye gavumenti esobole okubanga eyongeramu ebyokubakuuma n'ebintu byabwe kubanga bali mu kuttibwa mu mbeera ate no insecurity teri awo wokka ne mu Kampala wano ne mu bitundu ebiriraanyeewo ekizibu kya insecurity kikyeyongera abantu bangi bali insecure abantu babbibwa ebintu byabwe babateega kwegamba obubbi n'obumenyi bw'amateeka bweyongedde mu Kampala n'emiriraano mu mbeera eyo ndooza poliisi bajja kubanga bakola buli kimu kye basobola okubanga batereeza ensonga ezo zennyini ziri eddakiika 19 ezakayita ku ssaawa 2 ez'okumakya nze Edgar oli ku Digital TV wano wetusinzira okubanga tukuweereza erukulina nganda osobola okubanga otukyalirako akaseera konna mu mbeera eyo yennyini tufulumeko ko wabweru w'eggwanga tugendeko mu kibuga ekya Geneva mu ggwanga erya Citiesland ndooza eno wabaddeyo ekigenda maaso UN Conference on Trade ebadde egenda maaso mu ggwanga erya Citiesland era mu mbeera eyo balaze nti nno okubanga tugenda kubanga tulaba enkulaakulana mu ggwanga lino tujja kwetaaga okuboostinga kye baliise micro small and medium enterprises buno nno ze business zewaligambye eziri mu kutandika ez'abamufunampola mu mbeera eyo so UN erabye oba yarecommendinze nti teknologiya alina okubanga akozesebwa business zino eziba zaagala okukulaakulana naddala si mu Africa mokka naye mu nsi yonna micro small and medium enterprises oba districts obu business obutono buno abasajja bano aba UN naddala mu UN conference barecommendinze nti bettanire nnyo teknologiya enkola ey'okutundira ebintu ku internet enkola designinga apps enkola designinga websites zebasobola okubanga batundirako ebyamaguzi byabwe kino nno bagamba kigenda kubanga kiyamba ekisooka okuincreasinga market y'ebintu ebyo batunda naye ate okuba nga bakozesa bafuna exposure okuva mu kuservinga one region oba one environment naye ne basobola okubanga batunda ebintu byabwe on a global market nti omuntu ne waba ali China asobola okubanga afuna ekyamaguzi okuva e Uganda mu mbeera yennyini so abasajja bano aba UN Conference on Trade bakakasa nti kasita abantu bakyettanira ne basalawo okubanga bagoyinga digital nga bakozesa teknologiya mu kutunda ebintu byabwe kijja kubayamba okubeera more impactful business zabo okufuna profits at the end of the day okubeera mu viable and trustworthy eri abantu be bakolera so mu mbeera yennyini teknologiya ye
batipinza amawanga nga gano agafa agakulaakulana naddala agayina bu bizinesi obutono okubanga bettanira tekinologiya ono. Ajjukira mu ggwanga lino erya Uganda olaba bizinesi ez'enjawulo zatandise okwettanira enkola ya tekinologiya. Abalala bakosa memope, abalala balina bu apps, abalala badesigninga ebintu byabwe babiteeka ku mitimbagano ne basobola okubanga bafuna ba client mu mbeera eyo yennyini. We tugendako wali Munna Moses Diocese twafunye Bishop omupya omwami Moses Banja ono no yagenda okubanga afuuse omusumba w'omukaaga owa Bishop w'omukaaga owa Namwembe Diocese. Ono no ajja okubanga replacing omwami Mpalanyi Nkoyoyo wezezza emyaka egy'okuwummula era wetwogerera nga omwami Moses Banja olunaku lw'eggulo yateereddwa awo mu Namwembe Diocese okubanga agikulembera Bishop waayo ow'omukaaga era ayogeyoge okuva wano mu digital team twagala okubanga tumwagaliza emirembe olunaku olw'eggulo we basobodde okubanga bamuteeka mu kifo kino era abantu bangi babadde wali ku kereziya y'e Namirembe okubanga balaba omwami Moses Banja ng'afuuka Bishop ow'omukaaga owa Namirembe Diocese mu mbeera eyo yennyini. Congratulations. Tuveeko kaawo tugendeko wali mu Kira Motors. Abakira Motors ndoza mbamanyi oba oli mu Uganda wano. Kira Motors beebo abantu abettanira okubanga bakola kiwayise electric cars oba emmotoka ez'amasannyalaze mu mbeera eyo. Balaze nti nno guno omwaka gwennyini bakoze research ekakasa nti abantu beeyongedde okubanga baagala enkola y'emmotoka zino ez'amasannyalaze ate n'emmotoka eza diesel. So mu mbeera eyo Kira Motors eraga nti omwaka ogujja bagenda kubanga bafokasinga nnyo mu kudesigninga emmotoka zino ezikosa amasannyalaze nga kye bakola guno omwaka naye ate bagenda kwongeramu n'emmotoka ezikosa amafuta aga diesel kubanga balaze nti nno research mu ggwanga muno eraga nti abantu basinga nnyo kubanga baagala oba baali badde baagala okubanga bakozesa emmotoka zino ez'amasannyalaze ate emmotoka eza diesel. Emmotoka y'amasannyalaze naddala ekoleddwa Kira, jjuka Kira Motors bakola bus ze bayita Kayola bus ezikyagenda maaso okubanga zisaabaza abantu abamu naye balaga nti eno bus ku masannyalaze gaayo geekozesa esobola okuvuga kilomita 305 okubanga amasannyalaze gano gaggwako okubanga yeetaga recharging. Jjukira tubaze kilomita nga 305 ziba zivanga wano paka kumpi nga ku district ku boda ye Kasese, that's around 350 kilometers mu mbeera eyo yennyini. So olaba nti basi zino zina omulimu gw'amaanyi gwe zisobola okubanga zikola ate nga zisobola okubanga zikuuma obutonde at the end of the day. So mu mbeera eyo gye twogereramu byebyo abasajja bana Kira Motors bagenda kubanga bafokasinga nnyo ku mmotoka ezikosa amafuta aga diesel ate n'ezikosa amasannyalaze nga kye badde bakola mu mbeera yennyini. Okujja ku kitulina okwebuuza amasannyalaze ezi mmotoka zikoleddwa ku ngeri oba okunavigating enguudo naddala zino eziri mu parts of Africa nga Uganda. Enguudo oba oyingidde mu Uganda tali urban enguudo nyingi twakire mu urban Uganda mulimu enguudo nyingi ng'emmotoka kiba kizibulayo okutambulirako. So zino emmotoka za Kira Motors bazikoze nga ziri durable enough and strong enough and resilient enough okubanga ziyita ku nguudo zino eza Uganda. Ekyo kisimanyi ansa yakyo ndooza abakulu abali basobola okubanga bakyaddressinga mu mbeera eyo yennyini. Yo kyekirwadde ekya kofu oba ssenyiga yeeyongedde naddala mu ggwanga ensangi zino omwezi guno n'oguwedde ogwo. Ekirwadde ekya ssenyiga abantu bangi bali mu kubanga bakyekokkola era Ministry ya Health eraga nti nno abantu abalwala ekirwadde kino ekya ssenyiga beeyongeredde naddala abaana abali wansi w'emyaka 5. So ndooza abazadde abali eyo tusobole nnyo okubanga tulwanisa embeera eno. Ndooza one of the contributors of this is the increasing wet season oba empewo ebadde ey'amaanyi ensangi zino. So ereeteddewo ekirwadde kino ekya ssenyiga okubanga kitambula naddala abaana abato be basinza okubanga bali affected ku kirwadde kino oba condition eno egenda maaso mu Kampala ne Greater Uganda. Tuveeko kaawo tugendeko wali ew'omusinga Charles Wesley Mumbeere ono nno nga ye kabaka wa Rwenzururu Kingdom oba abantu ba Rwenzururu mu mbeera eyo. Olunaku lw'eggulo yasiibye atalaga kiyayise counties ze oba chiefdoms ze mu mbeera eyo yennyini oba yagenze atambula nga checkinga ku bantu be. Yabadde mu districts ez'enjawulo ezikola Kasese,
mu Busongola North, Busongola County South, Busongola County East, Busongola County West ne counties ezenjawulo mu region eyo. Omwami ono omusinga Wesley Charles Mumbere yasobodde okubanga agenda nalaba ku bantu be mu mbeera eno. Ono nno gono gwe mulundi ogusoose okubanga akyalira ku bantu be oluvannyuma lw'okumuta ndowooza omwezi gwali gwa 10 ennaku z'omwezi zaali 4 omwaka guno gwennyini Charles Wesley Mumbere basobola okubanga bamuyimbula ku misango gye baali bamukwatirako omwaka gwali gwa 2016 ndowooza twali mu mwezi gwa Museenene omwaka gwa 2016 omwami ono yakwatibwa okuva olwo paka kati abadde tanaba kubanga agenda okubanga akyalirako abantu be mu mbeera eyo oluvannyuma lw'emyaka 7 gye yali emabega w'emitayimbwa. Naye omwami ono olunaku lw'eggulo yafunye opportunity okubanga atambula nalaba ku bantu be n'ababuuzaako wadde ng'ate abantu abamu naddala bava mu akawunti ey'Ebusongola bo bagambye mbu tebakkiriza nti beba chiefdoms nti bali chiefdom tebakikkiriza ekyo nti bo bali chiefdom ya Lwenzururu era bo bagambye wadde ajja okubakyalira tajja kubakyaliranga chiefdom yaabwe obanga mukama waabwe naye ndowooza abakyaliranga muntu munnaabwe mu mbeera eyo yennyini. So bye bigenda mu maaso mu district y'e Kasese. Ndowooza Ssekukkulu naye etuuse ogendako mu kibuga wakati olaba nti kati ebyamasanyu byeyongedde. Music oyo gwe waliise Christmas carols buli wamu ogenda abantu bali mu kwettanira Ssekukkulu eno. Naawe ndowooza funayo akadde okkirireko wansi ofuneyo ku lugoye olupya funayo ku kyokulya ekipya shopping mpolampola wadde ensangi zino ate bamaze dde okuba nga bongeramu ebbeeyi y'ebintu nti batunda Ssekukkulu. Naye ndowooza bannaye tulebe kuba nga tunyigiriza nnyo bannayuganda Ssekukkulu yaffe ffenna. So mu mbeera eyo kirako wansi mu kibuga Kampala osobola okuba nga weefunira ku bintu bino ate ng'era tuli mu festive season n'enseenene ez'amaze ne zeeyongera kati wetwogerera nga batandise okuzisala ku bbeeyi zitandise okuba nga ziri accessible buli woolaga enseenene weeziri mu mbeera eyo yennyini. So nga ogenda okushoppinga fo Ssekukkulu tewali buzibu kubanga naawe ogenda ne weefunira ku nseenene mpolampola ne weeriirako nga tugenda okucelebratinga birthday y'omutonzi. Mwebali eddala okubanga mubadde nange kuva ku ssaawa ziri paka essaawa zino ziri eddakiika 29 ez'akayita ku ssaawa 2 ez'okumakya. Muzikirize ngende mpummulemu katono wenkomawo ngenda kubeera n'omukyala Farida Bikobe n'omwami Moses Bigirwa okuva mu NUP tugenda kunyumyamu naye paka ssaawa 4 ez'okumakya. Good morning Uganda. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Go to the church, though. Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanye now, Bikola. Do you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. Looking for a pair of shoes? Les Hub Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices and we make deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 08 0090. You can also check up at
Let's Up stores on all our social media platforms. Let's Up, craft your own footprints. Hi, Rogers. Can I ask you something? Shoot. What does corruption? Are you craving for that special meal that will entice your taste buds and leave you with lasting thrilling memories? Look no further. Spice Island Bulenga has got your answer. Natural, fresh and delicious juice, the best meals. Don't miss our daily specials from Monday to Sunday. Pizza Wednesday, Saturday Pizza Bonanza, you buy one and take two. Come dine with us and feel the experience. We are located at Prime Shopping Center in Bulenga, Mitiana Road. For inquiries, call us on 0704111720. Spice Island, we treat your cravings. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Mukulikeyo mukumulamu okwo nze Edgar Matthew Karohanga negatiddwako omukyala Farida Bikobere n'omwami Moses Bigirwa okuva mu kibiina ekyo kya National Unity Platform. Tugenda kuba nga twogera ku nsonga nyingi ezigenda maaso mu kibiina ekyo naye ate nezigenda maaso mu ggwanga generally ate nga tumaliriza omwaka ensonga nyingi ze tugenda okuba nga tutachinga best on. Naye munzikirize ensooka ennyaniza omukyala Farida ababuuzeeko ayanirize General Bigirwa tutandikire ddala awo wennyini. Farida, good morning, you are welcome. Njaga okubalamusaako abatukeereddeko ku mpewo zaffe za The Alternative Dig Talk. Ndiba naye mwasuze mutya tuli mu December, we are counting days to 2024. Kansuubire nti banaye muli bulungi nnyo, akakuba ewamwe katuuka. Batugambye nti nno buli lw'obeeranga mu mbeera embi ati si obeerangayo ne kyeweekutteko n'ogamba nti kale yadde naye ninawo kano. Kati muntu gwe weekubyemu bw'oba nnyumbayo n'ogamba kale yadde tuli bubi naye tulinawo kino. Bw'oba mulimi ennimiro genda oteekeyo koolinawo ogambe kale yadde enjala etuluma naye mu myezi 2 tugenda kubanga tukungula. Tobeera waawo nga toyina kyoyinawo kyosibiddeko lukoba. It is really bad. Don't bank suubira yonna ku muntu omu naddala ng'omuntu oyo asobola okyuka tekijja kukolera ddala bulungi nnyo. Ensonga nnyingi ze tugenda okuba nga twogerako, ensonga za President wa Nuupu yavaayo n'agamba ng'addamu mu interview emu ku BBC n'agamba nti certainly I was young so ennyimba ezimu naziyimbanga nga simanyi nnyo kye zitegeeza naye kati nkuze so endowooza yange ku bintu ebimu ekyuse. Era ono yavaayo ne yeewakana ababaka be mu Parliament n'abeega n'agamba those ones work with President Museveni. Sibanga bintu bingi nnyo tugenda kubanga ate tubyogerako mpolampola. Nonno abadde ku bbaani ya 10 years okubanga takkirizibwa kulinnya mu UK. Ndowooza yabadde excitement ye gwe munayi ne balifitinga bbaani leero n'ogenda enkya. Ebintu bingi teganga nga tubyogerako ino bwe bakulifitinga bbaani leero n'ogenda enkya. There is a problem. I think na interview eyo teyali ready for it. Bamukwatanaho yanayogera ebigambo naye nga tusuubira bagambye mbu waliyo ka conference leero mukulu Bigirwa agenda kwanga atangazaamuko ng'omukulu addamu okutereeza ku statements yakola ku BBC. Era neyafulumyayo akayimba awo ka man to woman oba woman to man, woman and man kyonna kyekiri naye nga kalimu woman and man. Ndowooza okwongera okubanga agumiza ensonga ze z'abayogeddeko. Ekyo nno ensonga tuli ku nsonga za homosexuality w'obanga oyina engeri gy'owagiramu oba gy'otawagiramu kirina engeri gye kipullinga crowd to you oba gye kitwala crowd okuva gy'oli. So ebintu bingi nnyo tugenda kubanga ate tubyogerako olunaku lwaleero. Our quote of the day is be wiser than other people but do not tell them. Be wiser than other people but do not tell them. Teri muntu ayagala kumulaga nti omusinga, but it is very important okubanga you stand out. So how you can be wise?
noonya okumanya mu buli ngeri yonna. Njagala okwaniriza omukulu Bigirwa Moses. We are happy okuba nti tukulina last week we missed you. Tuli ba mukisa nnyo nti tuddeko naawe olunaku lwaleero mu studios. Lamusa kuba tulaba. Abatulaba balungi nate ndi musanyufu okukomawo mu studios za TV yaffe. Mujja kunsonyiwa last week saasobola kubeera wano. Nali nina engagement endala ate nga za kumakya nnyo nga ziri academic so nesobola kikwasaganya naye nga mbebaza omulimu gwe mukola wano so bwana Edgar n'omukyala Mumbejja Farida Bikobere ne tiimu yonna muganda wange Nomani ne bakimu etabeera wano ku kamera ate nga yekwata kamera mwebale nnyo bye mukola byonna. Abantu batugoberera wano era abantu kwe bali last week but one show gye twakola wano nakizuula nti abantu babeerako naye beesiriikiriza oli mutuufu abantu babeerako naye era nga president waffe bwe yayimba naga enyimba zange mwekweka mu nyumba nemuziwuliriza naye omujja wano nemwefuula temuzimanyi abantu baba kwe bali kituufu nange nakkiriza era feedback nagifuna bulungi nnyo n'olwensonga eyo bye tukola wano bibeere bya buvunaanyizibwa kubanga abantu babeerako era njagala okwongera okukunga omanyize ndi mobilizer ndi mukunzi nyongera okukunga abantu mugoberere omukutu guno mutambule n'okumanya content w'amaanyi tabeera ku zi TV ennene zokka bye muwulira eyo biki eyabasinga bamala nakuwaayo ssente okugenda mu studio okubaako kye boogera na radio zemanyi wano mu Uganda ng'okugyogererako mala kubeera mubaka wa parliament era baselectinga tiimu zaabwe ku Monday tulina mbaka gulire Lwokubiri bwe bati ne bwe bati kati qualification kugenda mu parliament but yokimanyi bulungi nnyo any fool can go to parliament. Yes, it is not a guarantee nti oli bwafuuka omubaka abamanyi ebigenda mu maaso. No, any fool, any buffoon can become a member of parliament. So you see the essential ya knowledge. No, si busungu nkubuulira society yaffe ne morodike eri mu media bwekoze ki nanti batugamba ngambo our leaders are representative of our societies. Ati ne society nayo era bwetyo egeze era bwaba yasoso omusemu nagenda mu parliament. Ne society nayo waliwo omuntu gwosanga mu parliament nogamba this is a member of parliament. Nange waliwo gwe nalabye ne ngamba that is a member of parliament. Uganda ate simu abayina gwe nyine ne weebuuza ebibuuzo mwina ababaka 529 Nigeria ina population y'abantu 3 milioni 3 teweza n'ababaka 3 kituufu so ekyo tofune buli kimu so ebintu bya wano bigenda bisasikira ddala biggwawo era ffe tuli mu byalo eyo tukubagana n'embeera ey'enjawulo okuziiza abakulembeza ab'ekibogwe okujja ku national platforms nga parliament osanga erisajja mbula okubanga lirina billion 2 ku account lyagala kukiikirira zasobola okugula abalonzi nga yagala kukiikirira abantu tulina omusajja eyo Kamuli tubeera naye mukulembeze mu bifo ebyenjawulo naye bwakwata omuzindaalo agukwasa mikono 2 bwati n'aweekera nassa omukka none bamuwadde eddakiika 3 ayogere ku lumbe nassa omukka n'aweekera n'omulaba ng'alwanagana n'omuki n'omuzindaalo and parliament is to speak legislation tosobola gikola nga tosobola kwogera kale nga oturesearch ate naawe ayogera otya parliament eriiko deputy tosobola kuyisa nsonga zo nenga nsobola kwogera tosobola parliament teriiko personal assistant nti agenda kunkiikirira even your wife akoma wali ku lunaku lwakulayira n'omutambuzaako ka red carpet yako ebisigadde olina otulaga kyolinawo wali eri so we are fighting very hard okuziiza abantu module eyo olese parliament kandi tidda n'ensonga eno parliament eyisizza
budget endala ya trillions 3.5 owoziwala mu $1 million tekabanga kawumbi kalamba almost it's like $1 billion. That's a lot of money. Yes. $1 billion is a lot of money. Bagiyisiza budget yenna ate ekyewuunyisa bagiyisa nga wakayitawo emyezi enna oluvannyuma lw'okuyisa budget main budget y'omwaka ndowooza ne sente ezimu tezina dispensinga ku accounts ez'enjawulo naddala eza local government tezinatuuka. But right now we have passed another supplementary budget of 3.5 trillion. State House egenda kufuna mu Lions share nalabyemu Sudero ne Munyonyo balinamu ensimbi ze bagenda okufuna kugamba tuli mu kitavu kirala kya kugaba nsimbi. Twogere ku parliament yene eri mu kuyisa ensonga in fact yogera na ku government kwa government yalese supplementary budget. Anti abantu kye batamanyi bo balowooza nti Uganda weeri as a country ekigambo weekiri the Republic of Uganda. Era oyinza woba olowoleza kumpi oyinza n'okulowooza nti obukulembeze bukola ki weebuli but General Museveni alina ebintu bibiri byeyakola. Ekisooka yakwata economy y'eggwanga n'agyefunza bw'ati bw'amala ogyefunza n'abanga emuyambako okusponsoringa activities z'abayagadde n'okusponsoringa aba leaders b'abayagadde ba subordinates be abagenda omukolera byayagala wansi. That is mu organing ya parliament ne institutions endala mu administration. Kakati ekyo kimuyamba okukontrolinga buli muntu financially. Kati ekyo kimuyamba okuyisaawo kyabayagadde kyonna because aba aina numbers mu parliament. Just kuteekawo kiwaani kya procedure nti procedure parliament ekoze eki ekoze ogwayo ogwa budget allocation. Okay? Naye nga in the real sense it is a kiwaani parliament kubanga kiki yali alese ne kigaana basajja bakulu abo n'abakyala abali awo ne bakiraba nga tekiri mu public interest ne bakikuba tekiriwo kati akozesa national economy na controlling politics na akozesa military kati ate military yaje expandinze UPDF ya mugazi wako na ajivaamu era UPDF tajiriko the regular personnel jetumanyi kati nakwata unit gye bayita SFC emuli okumpi naje empoweringa kati nayo nagenda nga agigaziya ne mu limiting ne mu controllingira regular UPDF kati ne controllinga ne population. That's why buli operation kati niwe bayanga ya traffic jam you find an SFC guy mu controllinga traffic jam mu kibuga Kampala. Ekyo kitegeeza ki? Ne mu kuzimba enguudo SFC eri mu. Ekyo kitegeeza ki? Nti azimbi aina Uganda jazimbe endala eyiye eya monarchism. We are building another monarchism, another monarchy mu linnya lya the Republic of Uganda. And era omulaba enteekateeka ze zonna zikulaga nti bwenvaako ono gwe njagala akole ki addeko and under monarchy under monarchism leadership bwetyo bwebeera muba mumanya ddako ng'oli akoze eki avuddeko ate abatakubwako kalulu okiwulidde kakati mweyo embeera naye kino ng'okinalo oyinza tokiteeka ku Museveni anti nzija mu question yo nti mwe Museveni waba ayina sente zayagala mu parliament azikima jukira ali akawumbi olunaku 1 billion shillings yakola ki jalya buli lunaku no budget yes State House is spending 1 billion shillings every day. Yes. Mu bagenyi bakyaza mu transport mu kuyembere je bali. State House consumes 1 billion per day. 1 billion per day. Kati wobo ino omusajja. Wobo ino omusajja aliya bwatyo. Nga ye head of state wamwe. Ekiseera kigenda kutuuka nga Uganda tesobola kubeezaawo mu Museveni. ku lifestyle ye ali extremely extravagant spending nnyo
ate nga bamutwalako era sente endala nyingi zatategedde kubanga mu myaka gyalimu tayinza kumanya buli transaction ekola ki egenda mu maaso. That's why ojja kusanga nga former State House Controller alimu crisis crisis ya 17 trillion nti mane zakola ki zabula naye nga mu Uganda wano 17 trillion zibula zitya nga head of state amanyi. You people 70 trillion ozimanyi. That's like 5 billion. It is a scandal. And one of the current scandals tulina mu ggwanga mu bya corruption. Kakati eggwanga bwerityo eyita kyatya volume ya sente. Omanyi sebo sente zitiisa. Ate sente zinsightinga. Tulabanga ekyabulijjo. Oli yabbi obuwumbi 2 n'obuwumbi 2 otagulowooza nti kyabulijjo naye bazipangawo sebo n'ozimba omutima. Obuwumbi 2 nga babupanza bokisi ziba ziwerako. Omuntu n'azigira bw'ati n'azitwala mukono gutya. Naye bannayuganda musaanye mukimanye nti ensi bukyanga etandikibwawo ebadde yakulwanira. Ensi tebeerangako ya mirembe. Nze ebitabo binaakasomako ebitonotono ebyaba revolutionalist ne ba personalities abawandika zi theories ez'enjawulo bonna n'abakulembeze b'ennono abaabisookamu monarchies biki ebyo byonna okuvira ddala eri wansi mu ba Plato, ba Socrates, ne tujja mu ba Nico Machiavelli, ne tujja bonna bakulaga ensi yakulwanira. Era bamunaatereza eggwanga ebintu byonna bye baawandiika byakulwanira. Kati omusajja nga Aristotle, let me give an example. Aristotle yakuwa ensonga ezireeta revolution mu ggwanga. Okiwulidde? Yes. Unequal distribution of national resources. Kikoleddwa ne kibeera ne kiyita nawo ye we yakiyogererako mu Uganda kikoleddwa. Unnecessary changes mu positions za government kikoleddwa. Extravagance of leaders. Okiwulidde? Omusajja just muzukulu wa Museveni ayitawo nolowooza nti vice president yakola ki? Ate ye vice president ng'ate yazze muyinza okulowooza president yakoze ki? Ate mutabanyi w'omukulu ng'ate ye yatuuse kati ate vice president ayogera. Okay? Kwegamba ekiri mu Uganda kikusobera kati ate ngo omuferego wa Golodi yatuuse nga ye mufere bufere. Omufere akwata sente ze n'agamba njagala 99 billion za police. N'aziteekamu n'akulaga nti waali talina budde kukuba mu muviire. Kati ebyo byonna bireeta revolution. Naye bannayuganda olw'okuba tetusoma eganye revolution ejja kutuuka bannayuganda balinga abali comfortable. Bannayuganda ffe tetubiraba kirabika abamawulire anti kakati oli bw'akwata economy nga bwe nkugambye gye nsookedde n'akwata military kitegeeza ki nti agenda kuscaringa buli muntu, agenda kuscaringa media. Eno digital ko yali eyoleddwako ne mumalira ku CMI naye nga mwakola ki? Waliwo emundu wano gadget za digital ko wano ezisinga obungi tezinaba kubaddizibwa naye nga mwali muki? Waliwo obuyeekera wano controlling information, controlling ebigenda ku mpewo. Okitegeera? Imparting fear. Kati temusobola kwogera bimwali mwogera. What we have to comment kwa Museveni, yes, is the helm, but the implementers of Museveni's policies be bano batugambye parliament eri mu kupassinga 3.5 and twala be judiciary nayo has been accomplice. Your executive tujja jogerako kwa yo yetegerera wamu ebera united. Bana abetolodde President Museveni what do you have to comment on them? Not just President Museveni alone, because those are the implementers. No, President Museveni oba General Museveni talina bamwetolodde bali influential. Era ekyo temuddamu kukibuulira bantu. General Museveni yeetoloddwa famire ye. Ayina mission ey'okufuula Uganda a monarchy state.
era ebintu byonna buli transaction yenene yonna mu Uganda gyolabanga ya buwumbi bwa sente bwagenze first family member ateekwa okubanga yagibaddemu. Toyina sente zofuna kati tosobola kutambuza mulimo gwonna niwo banga ogenda kugula ttaka lyo gwenga gwe omuntu oyagala owning a private property. I am telling you question nyingi zigenda okubuuzibwa mu banka iso ejja biyingiramu ojja kumaliriza nga weetaazi genosali musale okumaliriza transaction yo nga ne sente zizo kwa mwala. Jena I've heard of that narrative. Nti obeera ne idea in fact obeera ne sente naye nga olina okufuna omuntu eyeetoolodde ayina power badde sikikakasanga. Okay? Asobola okuba awantu esimu nebeera gwe oyinza okulemerwa okugula ekintu naye nga oleeta ekifaananyi ky'omuntu ali kumpi ne President Museveni oba ne government ya Museveni nga bakikuwa ng'ojja kigula. But I have a right to procure anything I want. No, and that right gy'oyogerako under monarchism tosobola kubeera nayo. Tuli mu monarchism. Lima kulowooza nti ebintu tuli kwoli. Kati General Bigirwa ani owa first family yabadde mu parliament ya influences okuyisa sente zigenda wa. Sente zigenda wa. Classified. Classified. What is classified? That is State House. Tiwaliwo kirala kyonna. Ate nga mulimu ne State House yennyini. Mulimu classified mulimu ne State House. Okitegedde. Nanti kye tugamba wouldn't parliament take a stand kulaba nti atetiya eyabwe kuyabwe. Anti kino kyenkugamba. Sente zaffe ezo. No, sente zo zaffe. Sente zaffe. Era bano ababaka abali mu kuzigaba era bazigabanga ku lwaffe. Kati ababaka lwaki bakola ekigambo ekyo? Ababaka b'NRM tewaliiwo ayina kirowooza nti ajja mu parliament ku lulwe. Nga President Museveni ayagadde. Bonna balowooza nti Mwai Museveni yabaleeta muki? Mu parliament. Kati bwe batuuka mu parliament tebasobola butakola byayagala. Byatayagala. So bo balowooza nti bali abalonzi ababalonda. Bwe tunaagamba no ekifo kigenze. Avaayo. Kyova olaba mu bujega bwabwe every after 5 years 80% tufuna bapya. By the way, it's true. Bo tebabuukanga kakodi ako nti bantu be baabalonda. Okiwulidde? Gokimanyi nti ababaka abali mu constitutional making oba 96 kale katugambe 96 temuwera bataano kati abalimu. Mulimu balwanira Bukadaga, mulimu Cecilia Ogwara, era balaba nga bali extraordinary in terms of parliamentary issues. Okitegeera. Kati even from 201 that is ebisanja bitano. Obalamu ba Abdukatu okitegeera. Abatadda baali banja 80% every political season 80% kiyiika n'aleeta abapya. Ate Museveni akibeera mu lwaki nti buli lwosigala mu parliament another term oba togenda kukola biwakola luli kuba luli wali okyali mujega wali okyali wakajja kakati mu second term oba obuuseemu otandika okwetegeerera kati abayuwa every after 5 years ayuwa n'aleeta abapya bagenda okukozesa era baba tebanabana kukola kintu kyonna ku floor ya parliament basooka mu ttendekero kyankwanzi ne wapano beatinga ne babateekamu omukulu byayagala temukirizibwa gamba ye gamba no kukitu ogwo gwe mulimo gwe tulina okubeerako ab'oludda oluvuganya okuyigganya abakulembeze ab'ekitembeeti abalinga abo abaagala nabo okujja ate mu another 5 years bayambe Mwai Museveni okola transition. Yes. Tulina okubakuba kati era focus esinga nze ntayiza Kamuli municipality sijja kuwewa buvunaanyizibwa bungi. Nze ntayiza Kamuli municipality emiruka gyange 10 nange kanfafaganiraawo nfafagane n'abaawo era ngenda basobola era mbasobola. Okay? Yes. Kati n'abalala bonna mubeeko gwe mukola ki gwe bakwata nabo mutayiza. Yes. Mufafagane naye because Mwai Museveni bwe tumulekera eggwanga lino njagala okutegeeza Edgar Farida oyinza okuba tonazaala naye ogenda kuzaala. Oyinza okuba tonazaala naye ogenda kuzaala. Naye ojja tegeera family kyeki.
I'm Ne telling kakati you. tujima. Ogenda tegeera family family one naye I am telling you, ogenda kutegeera family chechi because as a media personnel, a media practitioner wano olabika ku TV, olabika ku camera. Society ekulaba ng'omuntu w'amaanyi. Iwe kitaleera. Kakati mukuti ennyo kitegeeza olinamu esente naye nga tolina wadde. Exactly. Abantu mukuba nnyo. Newe tukomawo gino gyatutunulire neku abantu abageza kutondera mu parliament eno kubanga basitula eddoboozi lyabwe aba opposition naye nti katulaba speaker oba abakulembeze omwo nga balina engeri gye bapoliticizing ensonga zino kwegamba tulinamu development ezenti buli wamu waliwo kabaka waawo okitegeera nti kati ne Among tajja kuwuliriza mateeka parliament egamba ki mateeka agaprocedure agagamba ki ye kyansalawo lye lifuuka etteeka bannayuganda katukomewo okuva mu kuwumulamu nko tukyalina Munna Moses Bigirwa n'omukyala Farida eno Digital TV katuwumulemu katono tukomewo. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Are you craving for that special meal that will entice your taste buds and leave you with lasting thrilling memories? Look no further. Spice Island Bulenga has got your answer. Natural, fresh and delicious juice, the best meals. Don't miss our daily specials from Monday to Sunday. Pizza Wednesday, Saturday Pizza Bonanza, you buy one and take two. Come dine with us and feel the experience. We are located at Prime Shopping Center in Bulenga, Mitiana Road. For inquiries, call us on 0704111720. Spice Island, we treat your cravings. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digital. Looking for a pair of shoes? Les Up Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices and we make deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 08 0090. You can also check up at Les Up Stores on all our social media platforms. Les Up, craft your own footprints.
Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Kulikeyo mu kuwumulamu okwo nze Edgar Matthew bili ezakayita kusawa petuli at Digital TV at the Alternative Uganda osobola okebera osobola n'okukola ki okusinga direct message era ku social media platforms osobola okuba nga tusoma message zammwe nga wetugenda mu maaso n'emboozi eno je newetugeredde mu kuwumulamu nga ndi mu kwogera ku nsonga ey'abakabaka buli wamu kati newoosanga akuli RDC niwaba RCC buli omu waali yalinga katonda waawo waba takkiriza kino kukolebwa tekikolebwa bw'aba akkiriza kino kikolebwa n'ekiba si kituufu kikolebwa eyo enkola etwala wa Uganda ng'ate obesingidde ku nsonga eziri mu parliament naye those powers ezigenda mu maaso mu Uganda tuzidirinze tutya nazo kakati feri ewaffe Busogga waliyo enjogera egamba nti omukazi bw'ajja okuyiba nga aweesa omwana ku mugongo omwana abona maama byalikola ki byalikola ti omukyala bw'agenda okubba ng'aweesa omwana ku mugongo maama byakola omwana aba abikola ki abiraba era bwakula atandikira awo maama we yakola ki we yakoma kati tewaliiwo muntu yenna ayina opportunity ng'ayina ka office katuddemu ng'amanyidde ddala interest z'omukulu kyayagala naye n'ate exercisinga ekintu kyekimu kubanga omukulu yayagala kintu kimu that is General Museveni nti mwabali wansi musala amagezi gonna okulabika nti nze nsigalawo kubanga okubeerawo kwa General Museveni kwe kubeerawo kw'abaliwa wansi okay kakati omuntu atuula ku katebe n'akugamba nti RDC ne exercising powers eziri extraordinary n'asuka ne constitution kyemukola ki kyemuwa kakati ekyo kiyambako ali waggulu okwongera okuimpatinga fear mu community ndozo wale udeko engamba oli nga bagamba Kyagulanyi wantajja yingira munze njogere tagenda yingira ndozo wabuliranga kwegamba ezo statement omukulu zimusanyusa waggulu era officers module eyo abamu babeera promoted olwa engeri gye bakolamu emirimu gyabwe so mu parliament Anita Among amanyidde ddala bulungi nnyo Mwai Museveni ayagala ki okiwulidde kakati bino ebyamateeka procedure rules decorum of the house what ebyo biba tebikola as far as interest za Mwai Museveni ziri advanced tebikola namulabye Anita Among nga addressing omubaka waffe Wakayima ngalinga yogera n'akalenzirenzi akaze mu lukiiko naga you niyesoza n'okwesoza mu muzindaalo you ngalinga ayogera n'amugamba withdraw the statement but in a demeaning manner okiwulidde and this is omubaka wa parliament speaker abeera mubaka wa parliament olowooza alina ekyamanyi ekiri awo abeera mubaka just like any other ordinary member of parliament kakati wali ne bamwongerako obuvunaanyizibwa obulala naye namulabye engeri gy'adressinzemu Wakayima ng'olabira ddala eggwanga we tugenze si wangu and baali bavunaana Kadaga nti yali yawamba parliament right honorable naye yatuuka waawo in fact abambagamba abatunuzi b'ensonga nti Anita alina waasuseeko okitegedde ku Kadaga ate Kadaga eriwo emyaka 10 ono wa myaka 2.3 naye buli tewaliiwo kintu kyatakoze
as far as misusing power is concerned. So mweyembeera commenting ane ku ngeri gye yagobamu ababaka abamu ku bukiiko ya recommending ante bagobeyo mu bukiiko abamu baagobebwa abamu bo baasigalawo mu bukiiko buno naye ng'ate amaanyi speaker agagalina alabika tagalina anti kakati bino si byagamba bugambi nti alabika but eggwanga kinjala okugamba weba liri under captivity nga lyawambibwa tewaliwo procedure egobererwa etegerekeka y'amateeka kase mufuna ba strong individuals nge bebalandinga state affairs definitely biddako byebyo kubanga parliament eyina amateeka gaayo. Yes sir. Parliament toyinza gitambuza nga atambuza efumbiro lyewuwo nti ojagamba kyefuwo kubanga omukazi alina bakyefu biki nti ojagamba kyefuwo nga bw'oyagala kubanga n'ekyefu naye bamukola ki bamwegendereza bw'ateekamu obutwa naye bamuwa respect. Kakati ababaka ba parliament aba opposition balina genuine cause gye batambuziza bagireeta mu ngeri entuufu n'eremu okwadvancinga ne exercising eddembe lyabwe ery'okwekalakaasa gwe n'oyagala okozese coercive arm obateekeko embeera bave ku kye baliko. That is wrong as if tobeeragako mu opposition okiwulidde kubanga oyo omukazi bwe yali akyali ku ludda oluvuganya nga ne bwomuwembwa tebulya nga ne bwomukasukirawo magujja tekola ki nga temulya statement read meaning to the person of the speaker. Tulina ebifaananyi bye nze nali mbaddeko naye mu trenches muleme kulaba Anita Amongo ali ku TV olwaleero amasa nze nali mbaddeko naye mu trenches mumanyi okiwulidde kyovula bwe mba mwogerako njogera with a lot of confidence and authority because nali mbaddeko naye kale tugamba nti kale ebyo byaliwo okay embeera yakyuka kale yakyuka naye yakyuka ekyukire mu mateeka tojja kwefuula champion as if ovudde mu sky tubadde nawe mu trenches okubiddwako tear gas wadde era twalinga naye ng'era alimu ebyokudiiringa ne state ng'era sente azijjayo n'abeera nazo okiwulire neera yali talumikako ng'era talumikako era amaze kuyingira byajjajja n'afuna esente ezimufuula but si oli Anita Amonge waffe ow'etteeso kuba etteeso abantu babeera baddugavu gwe tugendeko etteeso Farida okimanyi nti etteeso gwobeera muzungu nga bufaananaawo musana gwabokya ne badugala bonna. I don't think you would want to discuss color y'omuntu. No, it is not ethical because era it is not ethical. How they are running that office. It is not ethical a leader at that level okiwulidde okukyusa la. That is their choice. It is a choice. It is her body. It is not a choice. Kati example kijjawo abaana. I think the problem bawala baffe. People having nze na muwala wange no, she has a choice of her body and her body color. Nina muwala wange Bigirwa Caroline, nina muwala wange Katrina, nina muwala wange over their body. Otegera. So bajasala we want to discuss ngeri speaker jatambuzamu emirimu gyejo bwa speaker regardless of how she's looking. But you are missing a point. Omuntu alina obudde nga zeye uwe nagamba this is how I want to look in the public. Yes. Okay? From my original African color nenzira kuya Europe. Omuntu bwatyo mu African society abatakyalina moral authority because abata believing in African cultures and norms. Okiwulidde kati abatasobola kutuliidinga. But you know sometimes it's just that you don't have money. When you get money there is a way you start to look nice. Some of you may think it's bleaching, but some people look nice organically because of money. But just to veko kao, chinja galo. Wama Farida, sikuwagira kuchusa lanji. Comment Jeno. Omalira wawo. Jeno, kati abasajja wano ba international powers, chebali ese onada USA. Basaze obongere okuteekako obuvumbu. Nevumbu ku bantu baga abali mu government yabo. Ababaka kati ndoza bali bwa mu 160 mbana.
tebakyakirizibwa genda UK oba US kwegamba envumbo zeeyongedde olowooza enkola eno ey'envumbo ina kyegenda okubanga ereetawo naddala mu kukyusa ku ngeri weyo flamboyance n'agamba alala ge tulimu nga gavumenti olowooza zino envumbo zina kye zigenda okukola ensi engeri gyafuuka global village nti kyangu nnyo okumanya ekigenda mu maaso eri kyangu nnyo okumanya wali etaaze n'okutuukayoko n'olaba ate nga waliwo issues ezitambula ku global level nga oba oyagala oba toyagala America omwetaaga Omungereza omwetaaga gwe okubaako kyokola ki kyoggusa naddala gwe fe abali eno mu developing countries nga Uganda kati sanctions ezo ziyambako sanctions ezo mulina okutegeera sayansi waazo kubanga abazungu baava nnyo ku mbeera y'okuleeta direct confrontation ku ba dictators kubanga experience gye baafuna ewa Gaddafi yabalabisa bubi okay kuba eggwanga teritereranga biki kakati ne bayiya approach eyo ne bagyongeramu amaanyi nti we bongera okunyigiriza abakulembeze abali mu mawanga ag'enjawulo kireetera bannansi bennyini okuvotinga ne beetwalira abakulembeze baabwe emisinde kati nabo ne bateekamu ka backup akatinitini tebakyayagala nnyo baleete emmeeri zidokinge wali e Mombasa zikube wano direct bakisobola era kiggwa naye kiggwa kitya that is the question kakati sanctions zongera okwenergizinga abantu si inciting but okwenergizinga abantu ku ground ne bagamba otalo tulina we tulukoze eki wetulutuusiza weakeningamu government at the butereevu kubanga omukulu akulira kubanga yali current kati akulira amakomera mu Uganda byabashaija okimanyi nti ajjayo abasibe ekiro n'abatwalawa ne kugaba ne bakola ebintu ebyenjawulo bintu nga ki CMI esobola okukima omusibe mu prison eyatwalibwayo court esobola omukimayo nemutokyalinga babukera ku makya nemuzaayo General Museveni atuma abantu mu prison nga ayinayo abasibe bayagalayo ne bamugjayo ne bamuleeta n'ayogera naye ne bamuzaayo ate olwo ensonga emu gye twawulirako which was just a rumor that waliyo ate abasibe be batta ne bagenda ne bakola emisango ne bakomyawo in fact waliwo keesi y'omu ku bantu babattibwa gwe bajja ne bajja ne baga abantu be tuli mu kunoonya ba suspects mu guno omusango ate bali mu kkomera kati buli omu nga yeebuuza ate omuntu ali mu kkomera yaguza atya kakati byabashaija kuba nze bino byenjogera I have been in prison for 29 years. I mean for 29 times. I've been arrested for 43 times. But in prison particularly, nga bansindiseeyo emirundi 29. I know what I'm talking about. So you've seen people being one time outside the twaliyo mu walk to work omulamuzi ogole oyawumula ogola oba yalidinga sijui elders council biki najja saa 8 gwa kiro ne bakuba parade mu wodi yaffe nga baagala nga Museveni yagala kwogera naffe ne Robert Mao ojjukira mu walk to work okiwulidde we were 9 ku charge sheet yemu nga mwami ogola azene delegation eyaba musajja mukulu abenjawulo nga ayagala kwogera ne mwami Robert Mao Museveni nga ayagala kwogera nani ne Robert Mao saa 8 gwa kiro ezo transactions gye ziri so is a potential candidate mwami byabashaija is a potential candidate okumuteekako sanction kakati wemala okuteekako sanction ku myaka gy'alimu okiwulidde ali ku makerenda takyalya nnyama tanywa sukaali emmotoka tebaamu esi
ebyo byonna wabigendamu mubiri gukola ki ate no ezo envumbo zikwatagana ne family members abagwa kwetoolodde naye head of state ye yagambya ye takolerera kugenda mu America, it is not heaven. ebyo byonna obyogera noweegumya, but I'm telling you omuntu alina sente nga tosobola kugenda mu America oba tolina byonyumya nga tosobola kugenda Vegas ate oba oli mu nsi ki naye era tutunuulira how often have these people flown out okugenda mu Vegas if bali ku bulumi. You see it affects you obanga obadde okikola. Anti bali ku bulumi boolaba abo. Farida kiringa bonogamba nti olina mwaka sente akatonotono ku sikeere entonotono eyaffe eya wano. Naye tosobola kugenda ku Serena kunywa caayi okiwulidde naye nga wali agadde okola ki okugendawo naye nga abasajja bakuziyiza. Tosobola kugenda mu nnyonyo wali kulaba baana nga bawuga okiwulidde naye ng'ebikola obikola ki obirina sebo sente zikutabukako ezo kubanga kyolina okumanya babyabashaija abo abadde nga akwata emitwalo gye $600 egya dola okay n'agenda eri e Miami n'agenda Las Vegas jukira ebeera e Vegas bisigala Vegas n'agenda eyo ne bamukolako efujjo Omu-Brazil namukolako enfujjo oyo namuta Omu-Russia namukolako enfujjo oyo namuta ekye nafuna omusupaana namukolako enfujjo oyo namuta n'abikola byonna n'akoowa n'akomawo ng'alidde emitwalo 600 ejja dola n'akoowa Uganda Land of ayi ate ezo nazo sente n'akomawo wano n'adda mu mirimu gyaki kyebula ogenda wali kwedikwota ne bakugamba Commissioner General yagenda wabweru yagenda kwewumuzaamu n'ebyana kubanga jjukira eri teri bifaananyi bigenda kujja Kampala tewali amumanyi ku feesi okiwulidde kwegamba agenda kugwate mubali kubanga asinkanayo ate n'abalala abavudde mu nsi za Africa endala biki bona nga balinamu buli omu bambadde obupale obumpi okiwulidde n'obugulu obutini bali mu kujooga byatasobola kukola ng'ali Uganda byatasobola kukolera Kenya kubanga okumpi kakati kyebayita sanction tukiyita ekyomuzanyo ku muntu ng'alina obusobozi ate America is a super power ina abantu bekolagana nabo kimanya America bebekutaddeko envumbo waliwo amawanga era nagagajjo olina gy'otalinya Bungereza oba tokyagenze Bungereza oba tokyagenze France bikalubamu awo wonna Germany ate nga zensi ezirimu ebitambula kati ogambe mbu kinakendezaako ko human rights violations eziri mu kugenda mu maaso kati kiri eri ffe bannayuganda omusango gwaffe ekyamazima abazungu bademonstratinze kyebasobola okutukolera sanctions bazitaddewo obuyambi ne babusalako okiwulidde ne bateekawo embeera yonna kiri eri ffe bannayuganda wetunaazuukuka ne tutekinga action against human violation mu Uganda, a human rights violation, n'okujjako government. Okiwulidde. Obwo obusobozi buli eri ffe gye tunaakoma okusuulayo ogwana agamba gye tugenda okukoma okubeera mu bufuge obw'obumbula. Twali tugulawo ekitebe Dr. Besigye n'akola statement n'agamba y'omu ku bagenyi baffe betwakyaze yali omugenyi ow'enjawulo n'agamba bw'osanga ng'omuntu n'agamba nti ebyobufuzi tebinkwatako omuntu oyo abeera musiru era yakozesa ekigambo that person is considered to be a fool. Okay? Kakati bannayuganda omuli eyo mwenna omulowooza nti ensonga z'eggwanga tezibakwatako ekyamazima mugwa mu statement ya Dr. Besigye temulina magezi. Yes, because gwe toyinza gamba nti oluguudo omuntu anaakolera oluguudo olulungi oba olubi takukwatako. Toyinza gamba omuntu anaakuleetera anaakukolera ku ddwaliro eddungi oba ebbi takukwatako. Toyinza gamba nti omuntu anaasetinga ebyenjigiriza ebiri ku standard ey'ensi yonna oba kale eya Africa takukwatako. Toyinza tugamba nti omuntu avunaanyizibwa ku kugaba police bond policies ezigaba police bond oba obutagigaba at a police station level kale at a police post level
ka police post ka police akasooka ku Akasookerwako kyalo mu kyalo. okay nti omuntu anaakolera anaatereza welfare y'omusirikale oyo anaakola amateeka omusirikale gagoberera Nengeri gyakosamu mundu n'engeri giyeconductingamu oyo omusirikale nti takukwatako mu butuufu oba musiru era toba wathe kulivinga you're not a human being kati abantu bannayuganda tulina okuva mulimu abali mu comfort zone abalowooza nti babenefitinga mu irregularities zino ne mubeeramu abatamanyi bannayuganda njagala okubabuulira diiru esinga mu nsi yonna yakukwata buyinza tewaliwo diiru egisinga naye ate tulina girabanga diiru kubanga we tugirabanga diiru tuba mulyo tetwagala kulya ku African standard lwaki nkozeseza ekigambo diiru nti diiru eyo bwekwata si buli diira nti is a criminal naye nanti diira aba anoonya kulya diiru eyo bwekwata esobola okuyamba abantu etya nze nkozeseza taamu esobola okukakinga up mind y'omuntu so they have an opportunity to influence omuntu ayingira obuyinza abasobola okuinfluencinga eggwanga asobola okutereeza eggwanga niwe ziba mu nnaku 2 niba mu wiiki emu niyeguba mwaka kakati niwaba kale ye akutte ekintu nti akutudde diiru ye naye byagenda okukola ebikirira wansi naye bye bigenda okukola ki okuyamba kakati otwogerera wano nti SFC yeri mukola enguudo mu kibuga Kampala be bakwasa contract era basaba 2 billion nagamba it would be way expensive singa bawa contractor mulala because bano balina money power ya bwerere ne machinery ya bwerere kakati tutuuka tutya okubanga nti kiba bakuwa ba contractor abalala kyali badde ki expensive twatuukawo tutyawo kyekibuuzo nanti bali tebayimani pawa bano bakolera musaala gwa bajja kubaleeta bulesi bakole kituufu nnyo naye twatuuka tutya okubanga tetulina trust mu ba contractors abantu abali gazetted abali professional betulowooza nti bebakozi baki bainflatinga yes era ekibuuzo kyeyongerayo nti contractor atuuka ati okuinflatinga yetubuuze contractor yani ekibuuzo kyeyongerayo tolina bwokidduka ekyo ekibuuzo nejeno njaga tuddukeko tuve ku nsonga eyo tukyayogera ku nsonga ya sanctions Kyagulanyi sanction ye ya Bungereza finally yaweddewo emyaka 10 yagimala kuva 2013 paka guno omwaka bali bamuteekako envumbo zino lwa nsonga yali ya same sex relationships engeri gyali azicriticizing mu nnyimba ze sina lumulo okazaala ennyimba nga 3 ng'akomentinga ku nsonga eyo jeno eno lifting ya ban eno ogiraba otya ku Robert Kyagulanyi Ssentamu ate in fact yamaze n'agendako ne Bungereza eyo gwe comment ze yakoze ku mukutu gwa BBC ogulowoozaako kijena nga sinagenda ku comment kansokere ku lifting the ban kati kibadde unfair ku nsi y'e Bungereza kibadde unfair okubanga General Yoweri Kaguta Museveni aina open gate ku Heathrow International Airport ngate ali mu bitabo ebya human rights violation ngate gwe Bungereza gwokola ki gwoli ku forefront y'okuvumirira eddembe okutyobola eddembe ly'obuntu mu nsi yonna naye nga abakuba ku nsoloboto ya General Museveni ngate bo tebakkirizibwa kukola ki kujjawuwo ekyo kibadde unfair era nga n'omulema oba n'atalaba sijagamba mulema n'omuntu atalina magezi bulungi ng'akiraba nti bano tebali fair kweyo ensonga that is point number 1 nti Bungereza mu butuufu yalwanawo okuggulira Kyagulanyi Ssentamu okubanga asobola okwetaayiza e Bungereza n'amiitinga abannayuganda abali e Bungereza n'amiitinga abakulembeze n'akola buli kintu kyonna kubanga ife ebintu byolaba wano ebigenze bikyuka wano mu Uganda n'olabanga Mwai Museveni ensimbi zimwekubya mpi buli dakika aleeta supplementary biki nti bannayuganda abali wabweru wa Uganda bakoze omulimu gw'amaanyi okutuusa obubaka eri abakulembeze b'ensi ezo kukigenda mu maaso wa demonstration zibadde muziraba world over era bannayuganda bakoze kyamaanyi
okwidentifyinga omukungu wa gavumenti yenna abalabiddwako ku kisaawe okiwulidde ne bamuteekako embeera wuyo omanyi okuva wano ng'ogenze n'emitwalo gy'esatu egya dola gwe minisita n'abakooba katugeze ogenze ku shopping obuntu obw'amaanyi obw'okungulu n'obw'omunda ogenze kola kino kugula amasimu g'amaanyi okiwulidde oba wakagulayo n'akanyikamu bwe kati munauganda n'agamba sigwe n'abakooba gwe okimye eki wano genda ogule munakumaati ate okimye eki wano genda ogule munakumaati n'akuteekako embeera n'akukubira enduulu banaye n'abakooba wuuno abantu ne bawera as if you were thief eyo embeera ogimanyi eyo embeera si nnyangu so bannayuganda abali wabweru wa Uganda bayambye nnyo okutuyamba ffe abali wano okwadvansinga kitwagenda so ensi gye tubadde tuteetaayizamu bulungi ng'omukulembeze waffe tagendayo ebadde UK eyo point number 1 point number 2 eya ebigambo byakoze eki byayogedde so kati point number 1 okakasiza mbu kyo kyali kibi yuko okubateekako envumbo it was unfair ne mwali muvumirira same sex relationships kati mwakyuse kakati eyo ye point gye ŋŋendako nti omukulembeze waffe ekisooka nze omu ku baasembayo okuwayamuko naye kuba yagenda ku Monday gye twalina wano show yagenda in that evening so twawayamu ku nsonga nyingi nnyo naye yasiibula tambuuziza view yange ku binaagenda mu maaso e UK mwali mwanyize I am a senior leader 005 yes I am a senior leader I am a political analyst ebintu mbirabye ate ekibiina kindi kuki ku mutima saali agadde kola ki wendaba iki sisobola kwagala kiyiike kakati sinaba kutuula naye kumanya perspective mu yayogerera era nja kukola response nga maze okutuulamu naye probably olwaleero nsooke ntegeere yayogerera mu context ki then nja kuba ndi mu position okubaako kyenjogera but as of now sisobola kikolako ki response y'amaanyi maybe omwogezi ayinza okuba ayina omwogezi oba deputy end of the omu yenna ku kwabo asobola okujja n'abaako ebigambo ebiwanvu ennyo byakola ki byagaziya ku nsonga eyo naye nze mba njagala kusooka kumanya yayogeredde mu context ki fene twagala kwogera ku context twagala comment on the words because ebigambo wabiwulidde statements ya submeetings bwe mundabayo olaba nti zaade zitegeeza ki tugambe mbu kati Robert Kyagulanyi awagira Ebisiyaga kati wetwogerera andi kakati basing on the words nze gwogamba nze akugambe kuba ebigambo byange nze ndi mukulembeze ebigambo byange biba bigenda ku record okiwulidde kati mba njagala njogera ekigambo nga kiri well grounded nga tekibeere challenged okiwulidde ensonga eyo njagala kusooka nze kumanya context mwe yakoze eki so kati tugambe mbu yabadde ne context edis owning aba MPs be wate twapize eri side oba yadasanyusa eyo ensonga nnene mu kibiina okiwulidde abamu ku bakulembeze bakolagana anti kyenkugamba ayinza okuba ye ng'omukulembeze ayina intelligence kweyo ensonga nga yabakolako ka intelligence nze gyesikola ki nze gyesimanyi so mba mutuufu okugamba nti mpa kyansi ntulemu ne mukama wange okiwulidde ayinza okuba ayina intelligence kweyo ensonga nti ababaka be bonna bakolagana naki ne Museveni then naffe kituwa fe ba implement eno wansi ba food soldier naffe kituwa enzannya entuufu bulijjo tudiringa n'abasajja nga tulowooza ali bakulembeze kumbe Museveni yabatwala dda okiwulidde nikitegeeza kati President Museveni kumpi opposition yonna abamazeyo eyo statement yo naye nze the holy grail that we are remaining with
ebadde Nuupu yebadde standing figure kati ate kabwejumbira Nuupu atugamba banna inake babantu teko that means President Museveni has won kakati kyenjalo okusaba kiri kimu ojja kulwana ofuna omwogezi w'ekibiina wadde naye tatera kwagala kukwata masimu omuleete wano akole clarity ku nsonga ezaki ez'enjawulo kuba kati nze ebintu ebimu naddala nga biri ku kibiina direct soogerera mu official capacity kati nze ebintu byenvunaanyizibwako ze issues eziri geno eza struggle ate naddala eri ewange gyenva kamuli okay eyo nvunaanyizibwa okudefendinga ekifaananyi ekintu kyonna ekiba kize ku lw'ekibiina kyange naye as of now kuba nja kukola statement nga omukulu eyo page sikwali ngabadde ategeeza kirala bakugobera eddala mu kibiina is it because ekibiina kino kyakunyigirizaamu emabega kaawo ensonga lwaki tukyayaga commentinga ku nsonga zino oyagala kwekuuma si kwekuuma baleme kujjanize nze nvunaanyibwa ebintu nvunaanyibwa emisango royalty biki indiscipline kati nsobola okukola statement eyo omuntu n'agitaputa mu ngeri ndala ate neesibira ku desike yaki y'omukulu ng'oli alina ebigendererwa bye naga omusajja bamulabye omusajja bamulabye omulaba wuuyo ko so mweyo embeera I want to be very careful mu nsonga eyo nja kusaba mufune omwogezi Honorable Ssenyonyi oba Alex Waiswa Mufumbiro aje abayinza okuba bayina briefing nze gye sinabakola ki gye sinabakufuna gye siri member wa executive now okay inange mbeera mu lukuubo nange mbeera mu lukuubo ebintu osunako busuni ebintu nange mbikola ki birengera bulengezi but nina ate obuvunaanyizibwa kubanga kino ekibiina twakiyiira omusaayi eno political formation okubeerawo twagiyiira omuki tulina abaafu abali mu ntaana tulina abalema tulina abatalaba tulina abali mu makomera ku lwaki lwakubeerawo kwaffe politically kakati tulina abaavuwadde okay tulina n'abataliddamu ku functioninga naye era tulina n'abagaggawadde okay at the same time kakati nze nga Bigirwa Moses PPF 005 era sigenda kukkiriza ate kibiina kino kusaanawo era bwe naalaba nga indicators zonna zonna eziriwo ziraga nti tukkirira nja kuvayo n'eddoboozi eddala kubanga nze enjawulo gye nnina nti nina courage kwogera kyemba nkoze eki oba kinaavaamu ebizibu oba tekiveemu kubanga Machiavelli yakugamba a good leader must be a student of war omuntu yena gwolaba nga tabagako mu controversy mawulire tegamuwandiikangako Mr. Museveni eggwanga limulemye but he has achieved personal interest but also he has taken Uganda to some bit of level he have achieved his personal interest naye era ina ngeri gyatu advancinzemu konge eggwanga advancement kinga ekibuga kijjudde ebinnya kati Kampala wabeereddemu ebinnya kati oloze mara kyaki ekiriyo biki byonyumya Farid no tetugenda kujajinga development kusinzira ku nguvu ate development kyeki development transformation nenda so tujira ya bintu bingi the fact that the population has increased is also another sort of development my dear development yojirabira bibala bingi ati ngamba development is social aspect political aspect economic aspect because I can also credit our leadership to an extent quite recently yale chief chenalaba chizola bikange ekitono naye kinene nolabo omusajja abamaje babiri bali ku border babavuze no more border bayine mundu zaabwe ne bavako ne basasula oyo wa border how many would do that in the past nsi cheta chikola there is evolvement
wadde waliwo ensi ezitakikola muganda wange waliwo ensi gende Somalia obikole waliwo ensi ezitakikola kati kyenjagala okubuuza so njaga tugambe wadde President Museveni has his limitations which is true but the successes he has achieved over the 37 years he's been in power nzo oyagala kuŋŋamba nti Uganda eyafugibwa abafuzi b'amatwale abangereza bananyini civilization okay mu nsi yonna bananyini colonial politics abacolonizinga ne US okiwulidde oyagala kuŋŋamba Uganda eyafuna endagaano eyasooka mu 1900 1900 ng'etandise okufuna written documents eziguiding eggwanga okay kubanga other documents constitution biki zajja ziva mu ndagaano yaki ya Rwanda oyagala kuŋŋamba nti Uganda etuuke mu 2023 ng'ekyali ku level nga omusirikale takyasasula service gyamuwadde era n'ogenda ku minzaani mu nsi yonna n'olondayo Somalia Andalaba kati no which politics waffe nti we downplay the achievements no oyaga nnyo so wazali atakoze anti yadisiti byakoze weebiri obuzibu obuli wano bantu kwepima bantu Uganda is a giant it's supposed to kubeera giant giant African politics 70% of your population is poor kati obadde okera ku development but look at the global scale tunuli Africa yonna efaanana etya Africa abasajja agambye tulina development no we cannot discredit you're just downplaying the achievements Kiriza you're just downplaying what is the achievement they are some achievements the literacy achievements literacy level ya by the way achievement za wano mutemubera mortality yeyongedde access to roads yeyongedde access to electricity yeyongedde there are weaknesses but there are achievements lindako mutemubera mu byalo temubera mu byalo by the way kati mchalo changu wali amasanyalazi even yesterday I was in the village even me was in the village I'm telling you tomanyi kitegeeze kigenda mu maaso mu Uganda naye mulowooza nti olwokuba abavubuka mu kibuga Kampala bakuba endongo ne bakeesa ku makya therefore there is a development ne kwamini disiko zaaliwo tetugamba disiko kwamini omuziki gwali guvuga sebo no mukulu Bigirwa yogera ku literacy levels eza Uganda wano nose yonge tuli waziri wakula abana bagenda mu maso access to education abana baina access things that are working in what this are you country talking about there are things that njagala okwata omuyivu we Uganda omutwale ku TV akola analysis n'omuyivu we Kenya ojja kulaba bonabo onywa buugi ojja busamba bugweyi nze nkubuulira pose obo leso ndi ku East African level sinagenda Nigeria sinagenda Ghana njagala okwata omuyivu wa wano a political analyst ku high level omutwale wali ku NTV Kenya omuteekemu omuzindalo omusajja amutandikeko ojja kulaba bwavuya so kano yagaona Kenya watusinga amagezi bino ebintu bya wano byamaanyi wano gwe byolaba wano byamaanyi wano okiwulidde ekibuga mu nsi yonna Uganda yokka yeggwanga eri mu katyabaga kootalabangako akalida jeno kankubuuza ekibuuzo jeno oli mu criticizing a government eno tebakoze nnyo naye njagala osooka ombuulire under the circumstances they are in singa abadde ggwe walikoze eki ekyamaanyi how many taxpayers does Uganda have bantu bameka bannayuganda nga basasula omusolo directly genda okinoonyerezeko tuli bannayuganda milioni 45 genda onoonyereze bannayuganda bameka directly abasasula omusolo ogwali badde guyamba okukulaakulana ekisooka tewali munnayuganda atawa musolo n'agenda okuzaalibwa olwaleero era bonna nti agula ekyokulya wali eyo gye bayita indirect tax njagala kakati gweoyagala kuŋŋamba nti nze ngende ku level nsimeka ezikulaakulana because nze I am not in the government siri police maker sina authority and power ku nsonga yonna kati oyagala nkwate obudde bwange ngende nkole research ku bannayuganda abatawa musolo era batandika okuguwa Mwami Museveni yeyongereyo mu leadership ye njagala okutegeeza bannayuganda bawa omusolo eyo ye mode ey'omusolo gye bakola ki gye bawa bannayuganda abatawa musolo era nabo baguwa by impunity. I mean tebaguwa by impunity because baina access ku
bali mu buyinza because by influencing ono ne wali you know abasuubuzi ab'ekiwanyi n'ebigenderako yerevu etawa musole eyo abantu ba gavumenti ate be batawa muki naye ffe bafarida bikobere ediga masikaruhanga Jeno Bigirwa Moses bani abo ffe omusolo tuguwa era ffe tudemandinga services okusinziira ku sente zaffe zetukola ki zetuwaayo njagala o getting interested mu recording aigigi yakoze oba mugirabyeko bate munagiraba aigigi omukyala Betty Kamya honorable yakoze ka recording ka video kadakika nga 4 ku 5 naye yafunziza Uganda yona yagirese bwati yazeyo ko mu Betty Kamya oli Romwe yali yakatandika pate ye wefu DC actually wa reform agenda wa reform agenda 23-25 okiwulidde yazeyo ko na applyinga that knowledge and charisma and determination nafunza ebintu bya Uganda n'abinyonyola bana Uganda bawo omusolo bana Uganda ba benefitinga kuba yatugambye fena tuwo omusolo naye fena government esobola tuwa mirimu mu kutuwa emirimu government abantu 36,000 be bali employed by government directly bokka naye mu bantu 36,000 ngo baliddemu amaje police prison basomesa basawo biki ba constitutinga 36,000 kuliko 10% kweja 36,000 abaina direct control ku national resources era yatulaze nti bebazega zibulira mu abo emitwalo 3,600 ye 10% ku mitwalo 3,600 naye jukira abo bebaraninga population ye milioni 4.5 kali kitegeeza resources zaffe zonna bwetumala okuzisolooza zibulira mu bantu emitwalo 3,600 are you part of that team? No. Are you part of that team? Are you part of that team? Even me I'm not. Okiwulidde ne mu kika kyange kyonna tewali ali connected ku timu eyo kusata tena ali mukwanjula mukulu wange yali agaba muwala waffe Jacqueline era njagala okumuyoza yatuleetedde omuko naye kika kyatudde ne tugwayo ne tunula nenga bane bwe tutibo tuzitowa temwala bemuzi V8 no bwe tutibo tuzitowa I can't accept that injustice but now ku economic level nengamba naye tuli balalu twakunganye ne tugwayo nga muli worth how much I'm telling you so na kyogera ku era natabuse nengamba jeno wala okumanyagana okubeerawo nga tewalina motoka epakinze mu maka njagala okutegeeza nawulidde ennaku nengamba is this my family? Are we in Uganda? Okiwulidde naye nga tetuli wala Buyende just 150 kilometers from Kampala naye ng'embeera tusobola kukola ki wakati mu mbeera enzibu ennyo mu nnaku ey'amaanyi mwolaffe ne tumugaba naye ennaku ey'amaanyi obeera nga agamba mwabadde ku lumbe no nze kati nzajje e Kampala nendaba ebintu engeri gye bikola ki gye bitambulamu n'abali mu buyinza engeri gye bekondakitingamu bwe nzira eri mu kyalo nenfuna ekifaanyi kyeri Allahu Akbar gino mbale jagambira kikazi ne 10 ensigaleyo so kokomendinge ne ku ngeri enkuba weetonya muri ne gwanga okumala essaawa 2 buba buzibu bwennyini enguudo zonna ate kati tekinga musitebuka niwoogenda mu district z'ebyalo omaye edigo nyumidde nnyo leero ogenze n'ogamba nti waliwo ekikoleddwa kikkirize bayinaolaba otandika documenting ebintu ebikola mu Uganda ojja biraba naye gwe oli blind biraba nze mulamu oli enza ajo biraba ediga njagala obeere ffe twakulira mu byalo nze nakulira mu kyalo nze kennyini naye amaka
amaka aga-advances, amaka aga-movies, agali stable, bagapimira ku bagenyi nga bazze. Bagapimira ku bagenyi nga bazze, conduct y'abaana awaka beconductinga batya nga abagenyi bakoze eki nga abagenyi bazze. Bw'otuukanga mu maka ng'okyadde mu maka Edigo oba Farida n'otalaba mwana ayita waawo w'otudde ne mugenda ku dining nga tolaba ku mwana, omanyanga nti amaka ago galimu ki ekizibu. Okiwulidde nti abaana nga babasibidde manju bali mu kkomera olw'okubanga bwe babata ne bajja eno awali abagenyi bagenda kulabisa amaki amaka empisa z'ewaka bayinza okujja ne basaba abagenyi mpaako ekifi sikirya nze ndya bijanja okitegedde kuba omwana asobola okutunuulira bwati gwe ng'omugenyi n'omanya nti ono mwana ayagala kukola ki ayagala muwe kuki ku kyendya andi fe abaakulira mu byalo ebyo tuba tubimanyi. Okiwulidde naye bw'otuuka mu maka nga oba abagenyi we bali oba tewaliiwo embeera eri nnomo, abaana bazze ne babuuza ne baddayo emirimu gisigala nga gigenda mu maaso, omanya nti ebintu bye bya bulijjo. Kati bw'obeera mu maka g'e Uganda nga stability ogiraba kwa Nankanyi wakyeya nga Nankanyi nga enkuba etonnyamu esaawa 2 n'oba nga tolina w'oyita, omanya nti obuzibu bukola ki weebuli. Eyo ensonga etuddizayo ddala ku debate gye tubaddeko eya biki ebikoleddwa, because woba tolina ba engineer basobola kumanaginga just drainage system, oba tolina kyotugamba nga nze bwe natandika okugoberera ebyamawulire ebya education abaana bafuna obuna n'abafuna zi ku ne ku O. Okiwulidde mu 2000 amasomero agali gakola amaki amawulire right from 2000 okutuuka olwaleero. Katugambe nti abaana abafuna obuna mu mwaka gwa 2000 abasobola okikubaawo wonna wonna paka ku university kiba kitegeeza ati amumanyi ne sayansi amumanyi. Where are they? What is the engineers? Wano ensambya wano ku toto gye bayite y'abeesigyawo mulaba nga bakolawo. Mukimanyi nti awantu awo bamala okukola leeni eno ne bagijja eno ku toto waggulu ne bagituusa wansi ne bataziri ne tutandika okuyita eri bagenda okumaliriza okutereeza gwe bagize ng'eri wanoonese ng'ate nga balina okuddamu ne babijjawo byonna bakakyusa emirundi ena nga bayoolawo kolansi gwe bakola ki gwe bateekawo emirundi ena nze mbadde mba monitoringa kubanga at least every morning mba mpitawo awo nogamba nti baba bakyatereeza wano ate wano webakoze newonooneka nga tebanava ku site tebana commissioninga luguudo. Ekirala ekyasinga okumalamu amaanyi bayoolawo kolansi ne baddamu ne basimula awantu we baali bagambye nti bamazeewo nti tebasetinga bulungi drainage system wansi. These are the engineers, these are the SFCs bano be bafuna obuna mu P7 okiwulidde naye si guarantee nti omwana afuna obuna aba agenda kutambulira awo paka ate atya webitaba bya kiwani kisobokera ddala okubanga kati kankubuulire nze generation yange nze saasobola kufuna buna okiwulidde nafuna 18 okiwulidde kuba nali buyende yiri eri wansi okiwulidde naye nalwana era nga bw'obiraba naye generation yaffa abaana abakola P7 ku level eyo 1998 okiwulidde buyende kakati abaana bonna abafuna first grade kubanga yatusinga yafuna 11 okiwulidde wakati mukulwana naye nga twali tumusuubira bumeka bw'omukwata n'omuteeka mu environment ye Kampala aba bukola ki nange oba kundeeta Kampala oba Wakiso nali nange nsembera mu first grade naye ne bitasoboka. Naye brain eyo yonna bw'ogisanga mu field
tezanyirwako mulimu bainginiya tulina bainginiya okiwulidde tulina ba doctors tulina ba pharmacist tulina ba lawyer okiwulidde generation yange ate ndeseeko bulesi awo naye bw'oyagala kuŋŋamba nti omuntu afunye obunamu P7 n'afuna O-level n'agikuba n'agimalayo era n'akola amawulire ne A-level n'atuuka ku university n'abula tekisoboka era Uganda yokka yensi etalina interest mu bantu bali extraordinary kituufu you're right kubanga omuntu afunye obunamu P7 aba ali extraordinary. They don't identify extraordinary. Yes. Kubanga ensi zonna ezikulaakulanye zibasolooza abo bali exceptional. Baba genda kola ebintu eby'amaanyi mu ggwanga. Naye kati wano kyoyogedde ekyo. Jo nasanze omwana, nasanze omusomesa wange wa primary, Mr. Mukama. Yatusomesanga nali nkyali mu P3 mu biseera ebyo nga talina qualified bambi. Mr. Mukama yalwana n'azaalayo omwana. Naye Mr. Mukama yaŋŋambye nti muwala we yafuna first grade mu P7. Naye talina zimutwala musaka maanyi gamukola ki? First grade ye buyendi yafuna butaano. Yafuna butaano ku mulembe guno. Naye omwana aliraikire okugenda okufumbirwa. Teri UP Mukama talina busobozi bumukola ki? Ebuyende UP itenatuuka, I mean USE. Ate USE ekole ki? Universal Secondary Education yakusasula. USE yakusasula. Yakusasula. Twa 15 ku 2 oyawukana najjo ng'omuzadde. Amasomero ga secondary. Biri bya universal bya Kiwanyi. Primary yoka yinzo biri mu document ministerial police statement mu parliament bikomaawo mu field birala. Abana tebasoma, abazadde baavu. So nga bwempunzika line gwanga oba oyagala oba toyagala. Eri obusoga tugamba nti oba oyenda kitono oba oyenda kinene. Era obusoga bwosanga ng'omuntu n'akugamba ekigambo ekyo aba asazeewo. Aba asazeewo. Kyonna kyoyagala yasazeewo. Aba asazeewo era biba bijja kukola ki? Aba agenda biteeka mu nkola. Naye n'engeri gy'oyogamba that means there is no hope. Tewakyali kusuubi yonna. Line gwanga buli omu kyova olaba balinamu ku busente benjoyinga mu ngeri yaabwe ne basiiga ekifaananyi nti ebintu biri buki? Biri bulungi. Buli kintu kiri messed up. Politics ali messed up. Ate kasita politics abeera messed up tewali kitambula. Because politics yavaamu policies ezigenda mu ki? Mu field. Politics opposition, politics we NRM as a ruling party, saasire ekibiina nga NRM. Mwe mulowooza ffe tuli bubi. Naye ekibiina NRM kiri mu kaseera kazibu. Chairman yakiddukako okiwulidde. N'aleeta mutabani we n'ateekawo structure eyiye. Ye ng'akikuba mutabani we asiba akikuba. Okitegedde. Ate n'amuwa empowerment. Azimba kirala. Kati twabadde mu mukolo gwa Kyabazinga lata waife nga tuleetere ine bantu. Akasiki office ya national chairman yakateekateeka. Anda oyo mukyalo yajja tyani Namyalo. Yes. Ekiro engumi nevuga between aba national chairman n'aba MK project. Katono tufiirwa abantu abo. Amasasi gavuga ne baleeta abasirikale okuva mu balakisi y'emagamaga n'eya Gaddafi okiwulidde. Police barracks n'eyuwa ng'omukono guvuga ate nga guliraikire okuvaamu n'ebikola kubanga kampu zombi ziri empowered with resources. Kati saasire ekibiina NRM. Nakyo kyolekedde akati abaga tokalabanga omanyi okubeera mu kibiina nga gwese kuyitale jeno nga chairman tomulaba tolina activity gyokola ki? Gyokola. Naye ate olaba ebintu bitambula mu field. Nawe owulira buwulizi. Nawe owulira buwulizi. So kakati everything is messed up. Era muleme kulowooza nti ye tugenda kumalira mu bintu ki ebirungi, tugenda kumalira awantu awali wasi. Naye nga tugenda kutuukawo by option nti Museveni bw'ati bwakoze ki? Bwayagadde.
Webale nnyo mukulu General Bigirwa Moses okubanga otwegasseko olunaku lwaleero. Njagala okwebaza Edgar Matthew Karuhanga okubanga nkoze naawe. Omukyala Teddy Tenjo nabukira abadde ku kamera ate mukosayo Anthony abadde mu control room. Mwebale kola. Njagala okubaagaliza olunaku olungi n'okubajjukiza nti olunaku lwaleero saawa emu tulinayo hotline. Omukulu Rogers Tweha agenda kubanga ali wano ne General Hours. naye Farida nsonyiwa kati ninyo. Twafunye ekamuli eyo municipality waliyo omusajja agenda tuwaliriza okumutyoboola. Yakoze eki? Omusajja oyo ekisooka ye nabyama wa Kyabazinga. Nabyama kitegeeza omuntu akwata ensonga zaki? Za Kyabazinga. Za Kyabazinga. Yes. Kati omuntu oyo ayina kubeera neutral. Exactly. Okay? Nga talina side yonna. Yes, kati waliwo abantu betuvuganya nabyo mu byobufuzi mu municipality awo. Bamutaddemu akasente atambule mulambo ku mulambo ng'ateekawo embeera nti Bigirwa is a disgrace. Okay? Bigirwa is a disgrace, teyeetaaga na kwesembereza, niwabazze ku mukolo akatebe mukateeka eri bbali biki mukulembeze wa nnono. Naye jjukira omukolo gwa Kyabazinga gwali gugenda mu maaso. Buli ssaza baligamba likole ki? Buli ssaza lyalina enteekateeka. Aha. Kati eri ku kikolo kyennyini ekikulu ebugabula ekamuli. Omukulu oyo yawuutanya ente ezo abantu ze baali bagenda okulya. N'awuutanya ekutiya z'omuceere abantu ze baali bagenda okukola ki? Abantu baasiiba mu kisaawe ng'enjala ebaluma nga nange mwendi. Kuba nze saagenda eri nze nali kamuli. Okibulidde. Naye jjukira nabyama yakwata ebintu byaki? Mwogere erinnya tuve. Bamuyita Sajjabbi. Musajja mukulu ali mu myaka nga 7 naye yeyambuddeko obuvunaanyizibwa obwa cultural leader n'ayingira ekisaawe. Bwana Sajjabbi nnyala okutegeeza ekisaawe ky'oyingiddemu ojja kukkiriza okutyoboolwa kubanga naffe tukumanyi bulungi nnyo. Okay? Kkiriza ebinaba bizze byonna obigumire. Kuba kati azze mu mazina ga Nkima. Azze mu mazina ga Nkima. Ffe yabba omuceere ne tusirika. Nabba ente z'abantu zibali kugenda okulya ne tusirika ne tugamba musajja mukulu katumukole ki? Katumuleke. Naye kaasaze eddiiro n'ava eno. Akolaka kuyega amukolera NRM. Alina omuntu yamutaddemu essente mu kamuli awo. Owa NRM. Nadde abadde taziikanga. Nze nakaziika abantu nga 7. Nakaziika abantu nga 7 mu municipality awo. Simusangangako. Kati bamutaddemu amaanyi olw'okubanga ava mu lubiri. Alina immunity. Okiwuli bino ebyobufuzi my friend. Tujja mwambula. Tulina obusungu bwaffe obw'okutumbako ennyama yaffe. So njala okutegeeza mukadde wange Bwana Sajjabbi nkuwaire warning ife byaife by'obufuzi ebya people power biziramu ebyo mutujje tufukaamirire gundi. Omukulu wa wali batomulabye togenda kusaba awo kalulu ebyo twabijjawo ffe twempoweringa abantu buli muntu w'amaanyi. Obadde okimanyi nti Farida nti akaluluko kazitowanga ka Museveni mu boxi. Bwekali Museveni bwakasuulamu. Museveni bwakasuulamu nawe Edgar bw'okola ki? Kati oleta kukanganga mbu yategeereraawo. Gwe panuwawo ogenda oyogere n'abataka ebisigadde ground ejja kubeera leveled. So nze nkugambye mukadde wange sinaba kwanukula nkuwadde benefit of doubt yanaku 3 werowoozeemu. Otherwise ebinaddako oyinza okumaliriza nga n'obwana byamata obuliiko kuba eyo kapasi nayo tugiina. Weewaawo oli Kyabazinga waffe wa generation yaffe. Tusinkane ku hotline essaawa zigenda kubeera emu ez'olweggulo.
Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.